everyone. Thank you for tuning in and thank you for watching RKD. Today with me, nina abaana abato bamusaayi muto b'otosuubiriza nti basobola okukola kye bakola. Bano abaana bakubi ba bikonde. Mulimu abaana abawala awamu n'abalenzi. But today with me nfunyeko basatu bokka olw'ensonga nti bench yange banfunda. So ninamu omwana omuwala awamu n'abalenzi bato tugenda kuba tumanya ebibakwatako na lwaki of all sports baasalawo okuyingira bikonde. Tingena kutandika n'omuwala omulungi ono alina ekikonde boy agenda kubabuuzaako. So what's your name? Pozi olina mukano pozi olaba bakayita batya? Bakayita batya? Gumshoot ekuyamba kuki? Kumannyo. Manya go gwani? The Queen of the Ring. Queen of the Ring. Lwaki gwe Queen of the Ring? Tatange yali mpita. Era. Njagala mbeere mu ggwanga lino. Uganda. Yes. Mbeere nga ndi mukubi lwa lukonde. Era oli mukubi wa kikonde nkulabye wano. Yes. Kyabakuwa Queen of the Ring. Yes. Naye nga manya amatuufu gwani? Chantal Shayira weddira ki? Nge. Weddira ngeye. Mami gyali ne daddy? Waliyo mami ne sister wa. Daddy taliyo? Yeah. Ali ludda wa? Uno kwetu waffe. Ye daddy. Yes. Okay, mami yani amanyi? Namugamba Daisy. Okay, muli abaana bameka? Basatu. Buli wakumeka? Gwe first born. Osoma? Yeah. Osoma class ki? Top class. Osomero ki? St. Francis. Wavaawo okutandika okuba ebikonde? Naliiga kubanga kyali kinsundawo ekiddero nga njagala kiyingira. Eki kikusunda? Ekyebikonde. Ng'okiwulira okyagala? Ng'olina boolaba? Wali olaba baani? Kooki waffe yatulagako akawala nga kakuba naye nga nkakulu. Nange neŋŋamba kansalawo mbeere nga ndi nkuba ebikonde. Naye tebiruma, ebikonde nga biruma nabikubako ne bankuba ne nzirukayo. Tebiruma. Gwe ng'omuwala tebikuluma? Training si y'amaanyi. Kale era wano kawatubuzeeko. Hello. Naawe olina kanzibajjemu mwenna balinayo munsonyiwe mbakwatemu anti bava tukubiramuko. Amannya gwani? Nze Champion Toto. Gwani? Champion Toto. Naye nga amanya amatuufu gwani? Nze Kato Shafika. Oli mulongo? Iye. Olina waswa babiri? Babiri aliwa? Ali waka. Olina emyaka emeka? 6. Osoma wa? St. Francis. Class ki? Top class. Babi nakano kankawe. Okay. Oli top class. Otandika otya okukuba ebikonde ani yakuyigiriza? Daddy. Naye ng'obyagala? Tebikuluma? Biki bye mukola okutandika okukuba ebikonde like mwetegeka mutya? Tuba twagala batufunireyo abetukubakubako awo. Abantu? Nga si bintu? Mwagala kubakuba ku bantu? Mukola biki nga like mutraininga? Tulina gloves ne headgear ne makene guard ne gumshoot. Kati bakita batya? Gloves. Ate kino? Makene guard. Kikola ki? Obakuba ewaneno ne wakuluma bakitegeeza baba wakuwangu. So oba protectingawo balemeko okukuluma. Mami yakkiriza oyingira ebikonde? Bangamba bakosa push-ups ne bakuddusa obusozi ne bakusituza ebintu ebizitowa naye bwe bakola. Mama tebikumenya? Tokaaba? Ko kitakukuba? Yogera amazima. Totuuka ekiseera n'owulira nga bigaanye nga tebigenda. Bannange ate gwani? Frobisher. Weddira ki? Weddira nte ng'omukulembeze w'eggwanga. Wadde okimanyi nti President Museveni yeddira nte? Wadde okimanyi? Kati nno omukulembeze w'eggwanga yeddira nte. Bana wakula n'amannyo. Emmese yakuwa ssente? Yakuwa mmeka? 10. 10?
olukola muki nalutereka n'emmese zeyo nga zigaba ssente entono ezo mmese ziri luddawo ewaka wakawuwa eri eriwa soniki oluteeka ogenda dukozesa ki ogenda dukola muki njagala nkole sente gula seeti eseeti y'essomero ya ssente mmeka ani nange ate kati otereka ssente nga tomanyi seeti gyegula mbale ngenda kugulira seeti nti njagala nziweze oyagala oziweze toyagala kukuwa njagala ngula ensi yonna ogula ki ensi yonna ensi yonna ogenda gigula otya olina emyaka emeka 6 mwena mulina emyaka 6 nawe olina emyaka 6 yes wow so mukikola mutya okubanga mwekuumiramu myaka 6 mwena mwenkanamu biki bye mukola ng'abaana abato kuba ebikonde bye mubeeramu byokka n'okuzannyamu muzannya ki batukubakubamu tekuba shadow box Mhm. tuzannyamu awo kati obudde bwe bukeera njagala onsigira olunaku nga lukedde ku makya lubeera lutya lubeera bulungi mukeera ne mukola ki netuddukamu mudduka kilometers nga mmeka tusobola okudduka 5 5 mwana gwe kilometers 5 odduka kilometers 5 n'ozimalayo queen of the ring tusobola n'okudduka 10 n'osigala ng'okyassa kati wozimala okudduka kilometers 10 n'okola ki nemala n'okuba shadow kyeki kisiikirize shadow boxing n'okubamu awo ng'oli weka kale netumala netukola tekiniki netuboxingamu awo netumala netukuba paadi kale oluusi tuba ewaka tusooka netuddukamu netukuba shadow netukola tekiniki netukuba paadi netukuba ensawo ntya netumala awo netukola exercise ki nga push ups bumpies mukola biki tunayo wetukola naye basobola bumalayo etusobola bumalayo olwo munywadde ddi caayi sinawulira kacaayi awo temunnanywa wonna caayi tunywedde munywa fulasikano zanga mmeka naye agolola anywera mu baketi gonywerera muki mukikopo ekya bulijjo nekikukusa kilometers 10 n'okuba shado n'ogissa wali n'okuba simanya gundi paadi byonna byonna nonywa just kikopo kya bulijjo tukuba regulo so bwogenda ku ssomero wali olwanyeeko okusomero siulana teri mwana bukuyiikiriza bakutegeera obwana busatu ku ssomero bulina empisa embi otyo bwanvuma nebuma ne maama wange nembwesonyiwa notofunya nembalekera tica n'omugamba naye tica yakimanyi nti okuba ekikonde akimanyi oza bakutya tabanja tica yali akoze eki n'owulira ng'omuli omwewulira bwayankuba lwali tebuluma bubakuluma wali mujjiddeyo apakati bwe ku ssomero obwana tebukuyiikiriza bakuyiikiriza obeera mukkakkamu bwotyo naawe mbuulira amazima mukakkamu ate wano mbala mu boxing waliwo wafuna obusungu ng'olaba mu butuufu wali performance bulungi naye ne bakuba bubi hanke yaki oyagala ki oyakunyiza minyira bampe hanki y'omuwala muyambeko kubanga emikono oteredde okay so obadde okyaginyonyola ezo obwana tebukuyiikiriza naye nga tufunayo ku busungu abaana nga mwerwanyarwanya tufunayo ku busungu nowulira nga yagala kikuba ekikono kirera ku trainings dadi towulira nko ngaoyagala bivaamu nga trainings ng'owulira bikumenya ki kyosinga okwagala mu boxing bikonde ki kyosinga okubyagalako, byenyumirizaamu? njagala nfuneyo wennalanako, 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 njagala n
njagala nfuneyo ne kooki wange nga nkwatira nga ngulirako ne ku bintu nga ki nga ngulirayo gamushuuti ne makemegadi ne edigiya ne boxing gloves endala oyagobe ne pairs nga mmeka 5. weegomba ayinayo omukubi w'ebikonde gwe weegomba toyina gwe weegomba yeggwe si kyekyo gwe sitaawo ono mwana mwagadde ayina gwe lyegomba yeggwe si kyekyo bw'okula oyagala ani gwe walikubyeyo mu bakubi b'ebikonde lwaba kuwaliko njagala nfuneyo akaana lwaki kaana lwaki oyagala kaana nga mukazadde oyagala kaana kakuba njagala kaana nga kakubi ka bikonde ate mu bakulu wano ani gwe waligamba nti oyo mwewulira nsobola omumukuba bamumpeemu ani kooki omwewulira omusobola osobola omukuba ate omukulembeze w'eggwanga bamukuwadde mu ring neweekaguta Museveni omusobola oyakola pushups 10 omusobola olimba situka tugende ali wali situka tugende ali wali ate lwaki otya otidde yimuka buyimusi wama gwe ani gwe oyagala okukwatamu lwaki ono gwe oyagala okukwata akuyono amukubye agwa ate amukubye akusonye busonyi si kyekyo tansonyiye ani gwe weegomba mu bakubi b'ebikonde Michael Tyson omumanyi lwaki gwosinga okwegomba mukubi wa bikonde gyasijja kubangamu ebikonde ng'ogyagala ani gwe yakubayo gwe yakusanyusa nga mukubye bulungi gwojjukira yakubayo bangi nawe yakwera nga ye so kati baba tukuwadde muntu ki wano mu Uganda gwoga nti alina byakwala ebinyiiza nga mpulira njagala mutusunvamu ku kikonde akola ebikunyiiza nga ki njagala ave ku ntebe ogyagala entebe ababuwaine agituuleko baadanga olwo omwana ino sheene eggwa oyagala ki so olwoza singa Bobi Wine afuuka president oza kikyagenda okukyusaamu asimanyi naye jasi banja kusanyuka gwe just toyagala kusanyuka busanyusi ekitegeeza ne Museveni talina kyakukola kibi kyomanyi tolinayo kyomanyi just oyagala ave buvi you just want change si kyekyo kati ekitegeeza Bobi Wine osobola omukwatamu mu kikonde oyagala kweyo ku nnyondo edda nze sikuba bantu bakulu twakuba bantu bakulu singa ofuna omukisa ogwogerako ne Michael Tyson wali mugambye eki mugambe okuba bulungi ebikonde wansanyusa wali we nakulaba ku ssimu nomugamba njagala onjigizeeyo ku bikonde tayagala omulabeko akwegize ku bikonde okuba nga ye nawe obeere w'amaanyi mu nsi muno singa ofuuka ow'amaanyi mu nsi kikyoyinza okukyusa mu bikonde kina kyenkiyinza jasi ngenda Amerika kikyosinga okwegombayo kugenda Amerika waliyo okuba ebikonde ennyo ate bano banno balekewa nabo bajja genda obatwalirako ne manager ani gwayagala okumiitinga ng'okoze njagala Junju Power yaani yakubayo spider barwana round nga 10 naye gwe nawagira ye yawangula era n'awangula ya olabika ng'omukyala alina obusungu ofuna obusungu bw'ofuna obusungu kikyokola okuba naye nga okimanyi tebakkiriza bakubi ba bikonde kuba bantu
nono nali mukubyeko n'akaaba. Tawulira ekisa. Si wakisa bantu. Towakisa bantu. Kati omwana omuwala bw'obanga omuwala okuba ebikonde oza abalenzi banaaba tebakutya. Bajja kuntya era bwenja otandikanga okuba malenzi gakubaala. Malenzi gakubaala. N'abawala ogenda bakuba. Ate abawala okuba baaki? Temwagala mbakobe. Totukuba olina tukubira. Yabakuba. Ojja bakuba. Singa ofuuka ow'amaanyi mu ggwanga muno mu kubiwa ekikonde biki byolooza byewakyusiza mu bikonde? Beera nga nkuba. Ninga Jjunju Power. Jjunju Power. Olabye abakazi abalala bakuba ebikonde? Mukwano gadde naye simanyimanyi. Namulaba ku ssimu. Yakuba abawala 2. Dadi ye yakulaga. Kati etwama natugamba ayagala asinge ku oyo okuba ebikonde. Yaŋŋamba kale kambeere ng'oyo naye ng'amusingako. So obeera ku kinywa tolowooza ku bikonde? Mbirowooza naye nga nsaba akuba abaana. Baagala kunsiba. Okubba atya? Kunsiba. Okusiba yes, bajja kukusiba. Naye asinga okuba abaana batamanyi kuba bikonde. Ekyo kimanyi? Nayiga okubuka kati goba omanyi okukuba bulungi ekikonde apakaati simanya saidi kuba bita batya? Muzikuba muti ezo? Jabu, right, left, apakaati. Netuzinamu awo. Netumaliza. Tumala kiro ssaawa emu. Ekiro emuli ekyeggulo ogenda weebaka. Tusooka kunaabako tulya ekyeggulo. Tumala ne tulaka oba ekyakusoma nga tukeera. Nga mugenda kusomera. Futwako ono yakutalya bbanga ki omuyiga? Wadda nawe engeri gy'otambuzamu obugere gy'obutambuza nga yanjawulo. Anti omusajja nange mukopa byakola. Omusajja kyoli? Asala ebikonde, akuba, awangula. Simutegeera byakola. Naye dadi amumanyi. Awangula. Ali muntu asobola mukuba. Yasobola mukuba. Sikiza gwe tolina nakyo otya kawe balenzi nga bakulumbye osobola obbakuba. Bano abayiikiriza abaana. Olina bano abantu abalumya abaana naddala abaana abawala. Nja kuba abalenzi okusinga abawala. Abalenzi nja kuba bangi nnyo. Oba nga mutwala. Bakube. Nkubagira bakube. Nja bakuba. Naye osinga kuba baliwo abalina empisa embi. Kanvuma mbeera ozunga yagala kakuba. Naye ekyagana kiki? Tica. Yatugaana okuba abaana ku ssomero. Ate kooki teyakugaana? Yaŋŋana okuba abaana ku ssomero. Yakuwa nsonga ki? Yaŋŋamba sikuba buntu gw'ensangi. Kyokubaani? Wadde anjiikiriza naye simukuba. Tasobola kuba nze baana. Kiri ekirowoozo bwe kijja ekyokukuba okikontrolinga otya obutavaayo ng'owulira engalo zikusiiwa n'ozifunya oti n'oziwulira nga zigenda? Ne kati nsobola ozifunya. Ngamba nga bakuyiikiriza. Kana kanvuma ne mpulira obusungu nga ndi ku ssomero. Oba nga tulimu bameka naye nawulira obusungu. Ate waka bakutumiriza emirimu oba wakatuula ne bakuyita oba wakatuula ng'owulira obusungu oba owulira ki? Tewali. Tekiwulirangako? Awo tofuna busungu. Ate bakukuba ne bakuwangula kikunyiiza? Kinyiiza. Lwaki? Enkeera mukuba. Nga bakubye n'ogwa n'okaaba. Bweki? Bakubye n'ogwa n'okaaba. Owulira Mbadde saagala mukuba. lwaki? Musaasira. Esa naawe olina ekisa. Waliwo gw'otunira n'owulira ekisa.
Kyagadde mukuba. Kyagadde muswazi. Naye nga takubangako. Ankuba. Nange yankuba nenkaba ng'empuliriza nkati enkeera. Ne mukuba ku kisaawe n'akaaba. N'owulira essanyu. Neera ne binziramu ne mukuba n'akaaba n'ensanyuka. Neera ne nziramu ne mukuba n'akaaba n'ensanyuka paka yalekeraawo. Buzibu ki bw'osanga mu bikonde gwe ng'omuwala? Nti njagala nnyo ebikonde. Tene kyanjagala beera accountant. Accountant ng'okuze. Lwaki oyagala kubeera accountant? Nga si coach wa boxing. Njabbeera boxing naye nga mbala ssente. Okay. Tolina buzibu bwonna bw'osanga gwe ng'omwana omuwala mu bikonde? Tolina? Baba treatinga kyekimu n'abalenzi? Okay. Kale so njagala kusaba coach waabwe naye nnyumyemuko naye ambuulire lwaki yasalawo kutraininga abaana bato anti lwaki ova olubaana n'abaana abawala nabo abatraininga. So ngenda kuba negatako coach era ngenda kusaba asitwe omu ku bo temugenda tusigale wano ffenna tunyumyemuko ne coach tujja kujaawo era nsaba onzikirize kano nkakuwe. So nsaba obuuze ku balabi bange. Abalabi baffe mwenna tubaaniriza tusiibye muti eyo. Manya gange yenze Shalongo Safiki. Oli Saalongo? Wow. Abamu ku social media nkozesa bad character. Okay, bad character. Lwaki wasalawo bad character? Yanyumira. Owulira nga kyekyo kigwa mu kikonde. N'abaana baba amanya agatiisa fierce names. Kikonde bulina kuba ng'otiisa. Muzannyo gwa kiguli. Okay. Bulina kuba ng'otiisa. Okay. Bwera oli omukubi wa kikonde? Obikubiremu ebbanga ki? Zinange na trainingako nga ndi kikonde kati experience ya myaka mingi. Kuba nange nabiyingira ndi muto. Okay. Oh, that is why wasalawo n'otraininga n'abaana abato. Traininga n'abaana. Lwaki? Nawulira nga nsobola okutraininga abaana ate nga nabo njagala babeeko kye bongerako. Oluusi ffe tuyinza obba twalemerera olw'okuba nti ffe twalina nnyo atugamba nti naye ate nga bano b'omukisa gusobola obbaawo basobola okukwata bendera za Uganda. Ffe abazadde tutirira nnyo abaana baffe more especially abaana abawala. Okuyinganga mu bikonde olaba nga mulimu gwa maanyi buli dangerous kukuba kuzimba kuyiika mannyo. Kati omwana ng'ono omuwala lwaki omuyingiza mu bikonde seriously omwana omuto? N'abakazi ennaku zino babiza. Nga bakuze nga yeesaliddewo but for her she's only 6. Tetutandise bwe tutyo. Wanaakola ne yeesalira at least nga tetutandika butandisi. Okay. Waliwo stage ey'okumera amabeere. Gula hips kufuna akabina. Bw'oba ng'obadde otraining ebyo byonna tebirina kye bikuyimiriza. Naye nga bijja bidevelopinga. Tebitya. Sigala bijja kuba terisobola gejja nnyo ng'eby'omuntu atakola. Yeah. Ofuna era n'okuyonsa oyonsa oba ng'otuusa mu kuzaala. Naye nga tegagejja nnyo ng'omuntu abaddewo nga tatraining. Naye ng'era embeera zonna ng'omuwala sigala kisu. Okay. So bano abaana bagenda mu bikonde ebiri professional ne bakompitinga. Bazannya lwakuba kati obuzibu bwe tubadde nabo wanene Uganda babadde tebategeka nnyo fayiti z'abaana size. Kati ng'abaana batandika ozannya nga bali myaka 12. Okay. Naye nga tusaba bekikwatako kubanga olwedde kati kisoboka omwana omuto sayize nasobola ogenda mu lengi n'azannya ebifaananyi. Era twali tufunyeeko ku kyansi ne bapafomingamu naye abantu baanyumira. Abantu baanyumira bekikwatako bandibadde batuyamba sayizi zino eno kuba talenti mwezi. Moses Muhanje. Abaana ne bava buto kuba be tuvuganya nabo bali batraininga kuba sayizi n'obasanga mu Olympics nga gweyingidde ebikondo oli myaka 15 ogenda olwana nabo yatandika ali myaka 6. Advantage ki eriwo? Tosobola kuleeta mudaali kubanga gwoba mupya mu kintu kirimu naye emikadde kyova olaba tugendanga buli lunaku ne tukomawo nga tulina kye tukoze because tutandika leeti tetwabitegeka kuva wansi. Naye kati nze njagala bankwatireko bano abaana ogenda la. Olina bameka? Saawa zino bali nina bano 3. olw'okuba nti tulina nnyo kifo kye tutrayiningira waka tufunyeemu akadde. Naye nga twagala tukola at least abaana okola academy ya boxing. So olina kyogere n'ogamba nti nomugenda okutuuka etamusobola competinga bulungi because bali abaana bo baba batandika dda. So meaning bwe batandika nga bato advantage ebaawo nti akula ali mu kintu mwennyini. Yes, the experience. Ebeera nnyo. Okay.
kati bwe bw'oba obuzibu bwe tufuna oluusi n'ebikozesebwa wano bya wano ewaffe mu training oba wetaaga okuba ng'olya bulungi okola training yonna nga oteekeddwa akawunga balina kulya kawunga si kawunga kokka ebyokulya nakwe tutaaga kuba okulya obulungi nga ki oba okulya obulungi bwonna nga gwe bwewandigulidde ku famire zo ne balyawo fena tuba tumanyi abakozi b'ebikonde balina kulya kawunga mmere ngumu eyo naffe twetaaga ku bumere obulungi ne tulyako netunyumirwa obulamu obulungi ng'okola training ekintu kyonna kiba kyetaagamu endabirira ennungi. How did you make them fall in love with this sport? Bakitandika naye kati emikwano kati nga bwe baba bakulaba ku TV nabo bakyaza nabo kibongeramu amaanyi basinkana abantu ab'enjawulo ne kibongeramu amaanyi nga mwana muto just basikiriza bafunira bye beetaaga mu training ne balaba nga bali smart just kubasikiriza jangu balimba n'obuntonto obutonotono bafuna injuries obakola otya njali tubadde temunaakufuna naye omwana okudduka 10 kilometers 5 kilometers bana nange omukazi omukulu 5 kilometers ozidduka n'ozira nga kyekyo kisoboka omuntu asobola oyiga buli kimu nawulirako aba pulezidenti wa North Korea alina abasirikale bebba abamugala batambulirako bigere oba agenda Masaka paka Masaka badduka Buddusi bagoba convoy kitegeeza omuntu asobola okubeera kyonna ky'oba kuba taata yatukolerako we kyetulinaku gwalina okusalawo osobola okukeera ku makya nga nzimuka paka Masaka. So how do you balance their studies n'ebikonde because they need to train? Kati okusoma kuba kwa ku makya training bwe tuba tufunye olweggulo nga wendi nga sigenze byakola netutraininga kuba kati obudde bwonna tetubadde tulina onnoonyaako okulya tuvuga speed. How do you handle? Si byangu kuba kati neno taamu bakagenda kusomera batandise batandise leeta ate nga ye third term ate tekisigala nti oba tutandise tusasudde wabula ntisooka ne tugamba katufune tulisti bagende fiza anaasanga just kati we bokka obuzibu ate nga n'omuzannyo tugwetaaga si byangu kale ate nga beetaaga okubeera nga bali healthy obulamu obulungi nga balya bulungi nga batraininga ate nga basoma ngenda bakuba uppercut mmwe uppercut beetaaga okuba nga byonna babikwasaganya kulya kusoma twetaaga obulamu obulungi naye si byangu tubeera mu byakunyigirizibwa oluusi mala n'okutraininga tulina byakulya bigenda bakusaki kubanga abakubi ebikonde balya traininga nga mumaze okuyomala okutraininga nga bagimazeemu emmere n'obatunuulira ne mwetunuulira mulina okufuna fruits ebyokunywa ebyokulya ate nga mwetaaga ne equipment n'ebikozesebwa mu training kati ebyombo twafunayo awo naye kati nabyo bibino biyulise buli omwana alaaja nayagala bagula ebipya kati nga gloves zino zibanga ku ssente mmeka kati gloves ezo ennungi ez'origino ziba 10,000 naye kati ezitandikibwako 7,000 osobola okufunayo obutandikiro ate nga ofuna original kikuyamba okutwalizaako ebbanga kati oba ofunye original ebeerawo akabanga nobadde bakalutufunira naye tebiyulise ate muna naawe bensanzemu byensoosemu byebazinga bye bayingiza mu nduumu ezo bandage zituyambako okunyweza nnako zino nga tezisagaasagana neoba okubye giri wamu ezo ate nga nazo muzeetaaga nazo tuzeetaaga twetaaga ebintu bingi twetaaga edigiya twetaaga gamshot twetaaga ezo zimakene oba kati zino si ze zirina okulwana zino zikoma mu training kati bwe baba nga bali mu spiring ne bambala ezo beekosa tuba twetaaga ku bintu n'ebifo byennyini bye tutrainingiramu tutrayiningira ku kyalo ababala baba bayitanga abayaaye babbi bakimanyi buli ayiga ebikonde abamubbi twetaaga twesi ne tufuna ku kifo nga musobola okubeerawo ne mutrayininga ng'oli newabazza abawa ku kitiibwa naye kati oli abasanze mu kabalaza asanze ku kkubo saawe naye ekyo kimugenda kikyusa mutya ekyerinnya ekyo bayita ababbi because tulabyeko abaana bangi ku kamera nga kasayigamu ekikoona linnya street abantu gune bamutali musota luusi abavubuka abamu bagenda oyiga ebikonde nga balina ebigendera nga baagala kukuba abantu naye kati ono omwana oba omugje nga muto akula amanyi boxing muzannyo bamala okuzannya nga beekubye ne bewahaaga si lutalo akula akimanyimanyi ebikonde si bino ng'ogenze mu training myaka 10 oyizemu kati n'otandise kuba abantu amalala ago gabeeramu kasita okifunanga obukulu
ne bwe ziba ssente n'ozifuna mu bukulu era oba osooka I kweraga. know. Kati n'ebikonde kasita obiyiga oba osooka kwagala kuba ku bantu obiyiza olwedde oli mu naye kati bano kyova olaba nze era saagala nnyo okutraininga abantu baffe. Lwaki? Anti newala ebyo. Naye kajjukira bano abaana abato omuyigiriza ekintu luba lutalo. Okikwata mpola mpola. Kyetaaga obugumiikiriza. Okikwata mpola amala n'ayi. Mwana muto amala n'atereera. Kati bwe n'oyongerako n'ovamu eno nnamba 3 n'oyongerako abaana nga baweze. Because I know waliwo abazadde balyagadde okuleeta abaana baabwe. How are you going to handle? Kati abazadde abo tubaaniriza naye just obuzibu bwe tulina essaawa zino bwabufunda bwaki. Bufunda mwana kusobola kugaziwa. Singa waliyo ng'omuzadde nga ye mulimu abalina mu kusente. Yes. Mulimu abalina ebizimbe byabwe nga biri awo tebalina na kibazo. Yes. Yeah. Asobola okugamba nti training Yes. bino bye bikozesebwa mu training kuba talent gyezi. Tetubeerayo abaana bwe bati tubalaba bangi nnyo 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 abasobola okuba ebikonde. What did you think about omwana omuleeta mu bikonde? Like omwana ono myaka 6. Naye mulungi tomulaba. Mukazi si. Yeewuunyisa oyo abasajja abakulu oyo. Anzukirize mu video bayita $1 million baby. Gwenda bidde omwana omuwala oyo. Oyo n'abasajja abakulu ate kati kigenda tukolera nnyo. Uganda okuba n'omuwala. Yeah, right. Ebyali byonna tugenda jjo. Amina mukama Era ashituukirize. abatereka we baba nga balaba. Queen yun. Queen of the ring. Olympics emyaka gyonna gye zitandikiramu ne we giba nga gyegiri size. Asobola okuvuganya. Kakazi kabaaki. Kati Makenegado mwayaki mbadde manyi abalenzi be balina bye bakweka wano. Tulina obeera kimu. Tuba mu training tetulina muwala tetulina mulenzi. Akaki? Mu bikonde bwe tuba nga tuli mu training tetulina mbwe eno lesson y'abawala abalenzi tuba tukola lumu. Kati bw'anaamera amabeere era jasigala ng'azanya ng'akuba ebikole n'abalenzi. Baana bangi gye bali ku gyimu eyo nga bawala baatandika bato naye nga kati bakuze bafunye amabeere nga bakyazanya. Gomayo ebbeere balikuwako bwe liruma bali bakubye ku bbeere liriwa nange lyange lyali lisuna. Naffe abalenzi bwe tuba tuvubuka amabeere gatukola ki? Gabaluma. Gatuluma. Naye kati mu bikonde abawala baba tebaagala nnyo bakubamu. Tuba twagala kuba wano eno mu lubuto. Kati ng'omulenzi naye bamuprotectinga wano bagamba wano tokubaawo. Bamugamba wano kwewati tokubaawo tugesayidizi. Training era oba wangeyo abantu abalina okuba mu bikonde bwe byali badde professional wadde baana bato. Nzijagala nkola abalwanyi batamu. Aba byafaayo. Kati babangako wano mu Uganda. Kituufu. Baffe tetwagala kukola bize bibeerawo. Twagala kukola bitabangawo. Era njagala n'okutegeka ebikonde. Siragira just nsaba busaale. Bikyuke. Ne zino size zitandika ozannya bategekengayo tonamenti z'abaana. Bakule ng'ekintu bakirimu nga tebalina nsensi ezitulyanyawe. Sigendangayo ne tubeera ku social media ne tulaba. Baana abato size zino bategeka fight ennene ez'amaanyi. Bagenda ne bazannya. Ekyo nakyo kituyambako okuggwamu ensizi. Genda tuka kuziri fight ennene. Oli bulungi nnyo nga tolina nsisi yonna mu ring. So kati batuyambeko n'ez'abano batandika oziteekayo round 2-3. Mwana asobola ozizanya. Aba alina ekimotivatinga okubanga you know kubanga olaba ensi ezisinga zonna zitandika abaana baabwe nga bato batandisa mu mizannyo egy'enjawulo. Kasita atandika nga muto tosobolamu okuganya gwayingidde. Kwagala ne bwamenyeka aba yaddawo. Yes, true. Buli kimu aba akola ekyo kyennyini. So olaba kyekibulamu mu muzannyo guno. Kyekibulamu kyokka nze kyensaba. Era abakulira boxing bawa tusaba busabi. Mwami Moses Muhangi. Size zino tandika otegekangayo ku fight. Zino fight at least ezibeera erugogo ne size nga zino bazireke ziyire mu naye otwala omwana size eno babagamba nange omwana wange ka performing mu oba ne munne opponent nga Katen Razor tegakkiriza. You know? Naye nga tegakkiriza mateeka ga wano gatandikira ku myaka 12. Ekitegeeza kati n'omukulembeze alina okukyusamu oba maama yennyini kataha owa sports bakaseemu myaka 6 omwana aba atandise okutegeera aba alwana na muto munne batagenda alwana nange agenda mumukozi ono kyaba asobola okukola nakisobola true amaanyi gaba ga balance nga tebasobola kwekita tebasobola kwekita era nga babeera mu class nze kyensaba kyokka
naffe tulabeko abaana baffe mu bingi sayizi zino omwana agenda obwezi emyaka 12 nga experience alina ya myaka 6 nalaba obwana wano e China nga bamanyi kati kano kategeera kino nga bakataddemu eyo area kano kasobola kupanga emmundu bakiteeka mu ekyo okitegeera baana kati amasimu gano ge tukwata otunula mu factory nga baana abagalimu abagakola myaka 7-10 I second you myaka 7-10 naffe tusobola okukola bano abaana omuntu yenna ekintu kyazaayiga nga muto tekisobola gaana kunyuma ng'akuze kati guno gwe mulimu gwo gwobeerako olden like oba osazeewo okutraininga abaana gwe mulimu gw'otunuulidde nina emirimu gyange emirala gye nkola ndi mu furniture ebyomu nnyumba ntebe ebitanda bwebityo kati bwe mba nfunyemu akadde mba nina okuddukako ate how do you balance era nfunamu akadde kati eri oluusi tetukola buli lunaku nti ebyo furniture oyinza okugula ekitanda n'omala emyaka 2 ate yazzeemu ggula kirala ate omunankubira kusimu nga nti njagalayo ekitanda so kati obudde bw'omala ng'oli awo otudde bwe ziwera ssaawa nga 12 nga tewali customers 10 ng'ovaawo ng'ogenda mu bikonde ng'osooka ogenda ate ng'ogamba siisize essaawa kanzigabanyemuko ne bano luusi kati tulina ffe bitumala kubeerawo kubafuula fit mu training zaabwe oba mwetaaga otambula kukyalako mu zijiini ez'enjawulo ezirina ebyetaagisa ate ng'olina okusasula luusi temulina transport gyotuuka balina bye beetaaga kutambulira ku bubooda abaana luusi mukomamu basumagira badde eno badde olina ebisawo omugendera ebintu byabwe obulamu kale bwe tuyitamu si bulungi naye ffe tuli beeteefuteefu olw'omukwano embeera yonna kuba ekintu twakitandika tukyagala tujja kupambana embeera yonna tonzi waffe yasalawo so basically singa otundayo wano byoba obazze ng'ojja ate sente zirabirira abato okolerawa wa wonna ku 8 yowa mperere oyisa emperere noyisa ku 7 nogende waliwo akatawuni akaddako awo ng'ovudde ku 7 bayitawo luteete manyiwo ogenda kutuuka nga Bobi Wine waawetera yes okay so okola ne deliveries obajja ki kyonna byonna kasita kibanga kya furniture ebitanda entebe byonna kale ebintu by'omu nnyumba tukola zodro tuzimba amafumbira kasita kibanga kya mu nnyumba tukolera n'ewaka tujja ne tupima ne tumanya ebyetaagisa ne tugenda ne tubireka ne tukolera ewaka social media oweyitaani bwe mba njagadde okukola ebyo ebyokubajja badde sinawo bongi yonna eya furniture naye kuyiyo kwebiri kuyange osaayo tukozesa bad character furniture abeerayo konde ebeerayo abanyumirwa boxing yali video ziri eyo west tulina mpozi ne YouTube era ey'abaana bakyampi bagita batya kuliko talented kids what was ku talented boxing kids tusobola kubanga tukuba bikonde genda gikyusaamu amiina so omuntu singa yaba yeetaaza okuyamba akukola atya akufuna atya mama akatoni katandisa okukuba tulina ku namba z'essimu basobola otunoonyezaako enamba eri etya namba yange eri 0700 12 70 26 tugiddemu mpolampola tugiddemu eri 0700 12 7 26 omuntu yenna yeetaaze mwana okuyiga ebikonde bali eyo abatasobola kutambula kugenda mu jimu oyagala kukolera waka exercise tuba tusobola okugyayo ewuwo nekozesa exercise abaagala osala ku mugejjo nga tebagenze mu jimu tuli mobile tusobola okugenda naffe tulowoozeeko abakuwadde ogambe twala kutraininga bakulu nayinza okuba ndi eyo nga njagalamu ekikonde abakulu kale mpozi tusobola okukolamu ka physical tusala ku mubiri tubeera balamu ebikonde byo tuba tujja kukyogerako bwogezi watugobye nnyo abakulu balina ebigendererwa kyanga nga nti muli kimu naye kati oyigiriza omuntu n'agenda n'akola igumira lino liba lifa olaba naawe ateera n'akuba omuntu wali efulumya ki babbi bayaaye wala njagala poliisi ejje kwata nga mbu training ababbi nga bankutte ne sayize okay so do welcoming a manager baofunayo omuntu ng'agenda kussaamu ssente aba managing abamanager tubaaniriza kuba tetwesobola tulina kye tulina just talent ze tulinawo ebikonde bye tulinawo tulina gadgets zonna
buno bwe tulina bwakwebuzabuza I know. kwekwasakwasa Empulira. naye nga bamaneja bonna Mm. tubaaniriza Okay. maneja bonna aliyo ng'alina kyasobola okutwongerako ng'asobola okwongera ku talenti nabaako byabafunira ebirungi kuba nange ninawo enkoma sina gye zitasobola kutuuka naye ng'omuntu aba ali eyo nga gaanti nsobola okubafunira quality ebweru ana weebali bantu gyebali. But oza Uganda embracinga ebyemizannyo Uganda awo wokka wakyali obuzibu ebyemizannyo byaffe si bikonde byokka siki naye tubadde tukyali wansi tubasaba bongeremu ku maanyi ekikwatako batwongeremu ku maanyi maanyi g'ebyemizannyo gakyali wansi nnyo ani osobola osanga omwana ng'alina talenti naye ng'asula njala alina talenti naye nga talina nawakwebaka nga bebaka eyo wansi mu zigeto myala naye ogenda kukola otya nga wasuze bubi naye ng'ate ng'alina talenti nga oba just afunye omuntu yenna amukwatako asobola okuwanika bendera y'eggwanga kituufu naye just wo bwokka bwe buzibu nti bannabyamizannyo tebatufa kati fe ebikonde naddala fe ab'ebikonde bantu tebatulaba ng'abantu oli ayinza nobeera amanya kati babagakawe twali tufunye omwami ng'ayagala okuba ng'atuteekamu ssente naye ate nga ye maneja we ebikonde tabitegeera ate ng'omuzannyo gwabayaaye ebikonde tabitegeera oli agamba kwatagana ne maneja okubira maneja akuleka mu butiiki omusaba bino takufaako kitegeera naye bwokka obuzibu bwe tufunyeemu nti ebikonde abantu tebabitwala ng'ebyaki naye ffe tetugenda kukuggwamu maanyi tetugenda kukanya kutwala at least bajja labira ku ffe ffe tubeere ekyokulabirako eri abantu abalala bagambe bano batandika boxing ng'abasaaga naye kitoddeyo tetugenda kutya olwabo abalemereddwa buzibu ki bw'osanga mu kutraininga abaana abato myaka gino buli akyakakula amanyi just batawanyamu concentration batawanyamu naye nze ndi mukkakkamu bakwasaganya kuba oba okimanyi nti tolina muntu mukulu olaba osanga muntu mukulu ategeera n'okimugamba nekimulema naye kati olusayize nze nakyeteekamu nti mwana muto mutandika butandisi talina kyamanyi buli kimu niwaba akoze ensobi esifaayo just batwalamuko ku time tosobola kudda eno n'olagira ng'alagira omuntu omukulu olina omumubeerako nti kati ono waaba azze nga mupya yetaaga obudde bwe osanga ate banne webatandikidde ono omuwa obudde bwe naye n'asobola osanga olabawo mu myaka nga 10 mu maaso bonawezza emyaka 16 actually bonna myaka nga 10 mu maaso abajja kuba bakutte bendera nga ffe tulina za akademi ezakabi nga tulina jimu ezakabi ezifulumya abalwanyi era buli lwe tuba tugenda mu olympics balina kubajjawa nga abalwanyi amiina kuba nze ntendeka abalwanyi baggwanga bano balwanyi baggwanga from your mouth to God's ears tukinyweza mu linnya erya Yesu amiina naye nga bagenda kuba kyonna era osuubira n'okwongera mama waabwe actually yes abazadde baabwe abazadde tuli ku sayidi emu nabo babongana kyonna tebalinako kubanga ffe bamaama otulaba tusaasira gamba mwana wange omwana wa bamaama okusooka mubaamu okutya naye oluusi bw'otunuulira omwana oluusi oluyinza okutya nga kyakatandika naye bw'otunuulira omwana we engeri gy'akola nogamba owaayi kirabika ekyo kyajja okubeera kati maama we yasooka nga batyatyamu naye wabeerawo nga balwana nalaba engeri gye bakikolamu nalaba abantu engeri gye batwanirizaamu sobola okubeera awo kitegeeza basobola okubeera naye ate omuntu alaba nga omwana we agenda akola ebintu by'amaanyi naye talina kasente kajjayo oluusi n'amaanyi gakuggwamu naye kati ffe kino ekyaffe kyekiliko tetwagala kufuna bwe tuba tufunye leero twaniriza naye at least nsinga kutunuulira talent singa kutunuulira talent bubaka ki buweereza bannayuganda era wali agadde bakuyambe batya bannayuganda obubaka bwe mbaweereza olaba ng'omwana wo ng'alina ekintu kyonna kyatandise oba mupiira oba bikonde tomulemesa busapootinzi akyongereko kuba twetaaga sapooti tetwetaaga kyokka sapooti eri bakadde baffe eri mikwano gyaffe buli muntu yenna tolemesa mwana wo okubaako kyatandika omuntu alina talenti tabonaabona nnyo ku nsi kuno emirimu giba gyekola emikwano gyereeta buli kimu tonoonya na waakusula so abalina talenti mwenna tulemezemu bulemeza tetuzikiza abalina abaana tugenda kuggulawo akademi naye tetulina kifo naye nga
abaana bangi bali eyo baagala oyiga ebikonde naye obufunda bw'ekifo abamu bakkubira nagamba nze ndi mukono njagala kuyigiriza mwana wange ebikonde nomugamba kati tasobola kutambuza mwana buli lunaku kuva mukono muleete nabayitako mu academy kati at least bwe tuba tufunye ewaka nga wagazi tubeeramu n'abaana baffe tuba na academy ziri ngaeza China ezo zetuwulira ez'abasawulini omwana ayingiramu livaayo kugenda kusomera okutraininga Uganda ngiraba ku ntikko. Amiina. Obakuuma otya obusungu? Obusungu babeerawo omuntu yenna anyiiga. Just olina kuyiga kwefuga oba onyiize. Mukwano. Kati ze nnyinza okunyiiga neneefuga olw'okuba nti ndi munafu. Naye wonnyiiza nga neewulira nkirinamu. Bankuleesera. Tukeesera n'omanya nti gwe oli mulwanyi. Tuka n'omanya kati bw'okuba omuntu kiba kiri eri ggwe. Era bakimanyi okuba omuntu nga toyambadde zino poliisi. Kuba okubi muntu nga tolina bandage, tolina gloves, temuli mulinga, amateeka gaba gagenda kukwata. Bakusibe. Kati ekyo kye tumanyi ffe nga ffe nti tetulina kulwana wabweru wa ringi. Okujja nga weetaasa. Oli ayako kidnappinga. By the way, abazadde twali trainings abaana baffe ebikonde. Kyo kibba baana. Kibba baana ate kati ewaffe gye tuli. Kitaabuzi. Abaana sayizi ezo myaka 6. Abatwala. Ne bajjamu ebitundu by'oku. You know? Batwala bawala bokka myaka 6. Kati kana akaana nkagwako kayinza obutakukuba. Katunuulidde wali. Kayigiriza ezikuba n'omuntu omukulu. Nga n'oba mukulu agikuba neyeetaasa n'otuula wansi. So kati kiba kiyambako. N'ebyobulamu omwana aba traininga kiba kozesa ennyiga. Which is okay. Senyiga ye abeera. Obulwadde nti musujja. Aina senyiga tamusuula wansi. Ola ntamuweke n'enze. Afuna senyiga tusigala tu training. Okay. Wenkeera kumakya nga ndadi senyiga nga tugenda tudduka. Okay. Senga omuntu ayetaaga okuba nga aleeta omwana alina kutandikira ku myaka emeka bw'osobola okutraining? Myaka 5. Paka ku emeka? Myaka banjagala tukome ku 12 kyokka. Kozi ekinaaba kyongeddemu ngejjamu ojja kwongezaamu. Okay. Naye okusooka ndenze njagala nkola abo mbeetandike. Neme kwekwasa nti nakusanga wakyama dda. You know? Nze kwetandikire nteekemu empisa zenjagala. Kuba boxing muzannyo gwa mpisa oba olina okuba n'empisa. Nze nkweteremu empisa zenjagala nkwekulize onnemererwa mba neekwasa nze. So nga tumaliriza enamba y'essimu tugiddemu. Enamba y'essimu eri 0700 12 7 26 mpazi kanjiddemu mu Luzungu. 0700 12 70 26. Obuyambi bonna tubuwaniriza. Osinga kuwomera mmere ki? Kawunga. Naki? N'ebijanja. Bw'ojja kusobola ekisulo. Osinga kuwomera mmere ki? Kawunga n'ebijanja. Abaana. Ate gwe? Muceere na bujanjaalo. Tekuliko wa nnyama. Koki yabagaana ennyama? Kawunga ke kasinga amaanyi. Mpulira. N'obuugi. Mpulira. Bye bituwa amaanyi. Zizaje deyazegesa oludakola bwe tubadde bakwana bweba mulina like bonna bwe mwagala okuba nga muyamba so enamba z'essimu zeezo ze bateddeko coach tujja kukwata tusinkana next time tugamba tutya bye ana ina neddiipo ana naye gwe manyi okusaba tusabire nga tugenda ndaba olina Bikira Maria mu kifo saba tugenda tuwulira lwaki osaba mu silence tuwe essaala Katonda tubadde tusaba tuwe obulamu tukole bulungi ebikonde tuwe obulamu obungi tubeere ku nsi tukole nga tukubira ddala ebikonde era kaguddewa okakubya ekikonde otyo badde tusaba tukole nga tuli bakubi b'ebikonde nga tubinyumisa tugenda America nga tukuba era ne bachampiyoni bano babe nga bakuba tugenda America nga tukuba ebikonde batulage ne ku TV buli muntu amanye mpu tukuba bikonde. Amiina mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutukuvu amiina n'essaala eyo tubatadde
Bye. Bye.